Foso namba UBA Lukaga 5V ekedde kutika abasuze omukatala kombulo okuva Emityana nge butala mutaleke Rubali mu ggombolola ekitundu disitulikiti Kasanda bwe tuze ku kyalo Namiranga ekiri mu ggombolola Bukuya neremerera dereva we neegwa neefulukakana ngetidde okumina omwo wabadde omusuubuzi ku mmotoka eno agirabye ng'ebyadereva totodde nga bawonye okuva motoka esoose wali netagala butagazi nga okusiba tesobola kusiba kati kugamba abantu ne magamba banange mwekwatikola ki tugenda kufa era nze bwenekute nzize ntereddemu nga ndaba abantu tukola ki twagudde bamu bafudde ekyo kyokka kyenzemu okutegeera amangu ddala abadduukizi bayambye abafunye ebisago ne baddusa amalwaliro ag'enjawulo okuli Bukuya, Kasanda n'Emityana. Bano bakozesezza emmotoka ezabuyonjo eza gavumenti n'ambyulensi okutaasa ebisago. Frank Muyiwa n'abakulembeze b'abasuubuzi abalala tubasanze abagudde akabenyi ne balaga ennaku kye balimu olw'abantu abafudde. Emmotoka ebadde eraga mu katale k'e Rubaali n'eremererwa n'egwa mu kkoona lino ery'e Namiryango neyeefuula ekiviiriddeko abasuubuzi okufa nnamba ewerako. Twagala okwebaza abatuuze b'ekitundu ne bakama baffe ku disitulikiti ey'e Kasanda batudduukiridde mangu ne poliisi yaffe eya Uganda ne tukolera wamu okulaba nga abafunye obuzibu bajja. Emmotoka ebadde nnamu kubanga okujjako kino kizze buzzi n'etwomukka ne gugwa n'egaana okusiba naye ate era bw'otunuulira ekkubo lino ekkoona lino eddene nnyo. Mu kifo kino abatuuze bagamba nti katiro kubanga enkya n'eggulu obubenje bw'amaanyi bugwawo. Mu kifo kino kyennyini abatuuze bakuno batutegeezeza nti bw'obaddewo ali eyaguddewo era butusanze eno egenza okugwawo nga baakagijjawo. Mu ddwaliro Emityana ebibadde biwobe nakwazira n'abasuubuzi bakuŋŋaanye okulaba nabo bafudde n'abafunye ebisago. Bakira abasaba bakola bwezingiri okutaasa obulamu bw'abali obubi ate nga balala bwe batikibwa ambyulensi okubongerayo emulago. Ssentebe wa disitulikiti Emityana Patrick Mugisha asasidde abantu olw'ekibaguddeko n'asiima abasawo mu ddwaliro Emityana olw'okujjanjaba abafunye ebisago. Njagala kusaasira nnyo famire zonna ezikoseddwa abalwadde bonna njaba basaasira Mukama abagumye abalala basuuse naffe nga abakulembeze tumukola ekyetaagisa. Omwogezi wa poliisi Mutubya Wamala Rachel Kawala ku ssimu akisiza akabenje kano kaviiriddeko abantu 11 okufiirawo nga naye tufunye ripooti endala nti abantu 3 beeyongeddeko era omuwendo guweze bantu 14. Luka Kajiri yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV.